Ng'abayimbi bali mu season yaabwe ayina hiti basobodde okuba ate nga bangi nnyo ababookings bannaffe aba NRM abayimbi bangi nnyo mu kampeyini ezatandise balonkinze albamu okutandika ku Sunday album bagilonkinga ne ku Nuupu King Saa yatandika mu lwadde omukunja ali ku timu ya Nuupu kati n'okutandika kwa wiiki eno n'omukulu Pallaso naye n'asala eddiiro kubanga wadde tamutegeera wajagwa ng'ayogera ebigambo tebituuka kati yatuuse era enteekateeka eyatandikidde Jinja yabaddeyo era n'ayogerako mu nteekateeka nga bweri yayogedde bingi nnyo ne bamubuuza ate kamiliyoni ye ng'ali sayidi eri tobanga atozze eno nga naawe olina ky'obaze mu mbeera eyo kati Pallaso mbumpimpi agamba ye ekisinga okumuluma agamba nti webadde sayidi eri babategeeza nti copyright bagenda gifuna nga akalulu kawedde n'agamba asinza girinda kangende eno ku Nuupu gye tugenda okugugattira n'agamba nti bingi nnyo ebiruma endongo naye abasajja bo teboogera ate kati mu kibiina kya Federation ye Vice President yaddirira Kenzo Pallaso katugambe ulira kubanga ebigenda maaso buli omu akola ki abiraba mu ggwanga ate ogwo omulimu si gwa muntu mulala gwaffe ffennyini ng'abavubuka embeera bwengisanze embeera nnungi nyaniriziddwa bulungi era nyaniriziddwa ng'omuntu alina omulimu b'ettaffaali lyasobola okugattako mugezaako okukyusa embeera eggwanga lyaffe mwiriri n'obukulembeze obutali butuufu so mweyo embeera muganda wange nze ekyasinze okunkaka ntudde wansi ebbanga ddene of course mutima mbadde n'ebintu bingi ebitansanyusa ng'omuntu nga mbyeyaringa era ku webuzi ezimu mbadde mbiwulira mostly nze ejogera kwalaali so ekintu ekyasindise mainly kuba ndi challenged okulaba nti I don't have control of my destiny. Aya ye Pallaso mu bumpimpi weyasobodde okuba ate nga atema okuba ate nga avuddeyo ye n'alaga n'agamba nti wadde kamiliyoni ye yazze eri agamba nti ye naye ayina byayagala okuba ate nga atuukiriza oba oliawo nze nali menyese vivi ninda nenkomparinga nze banzijanja vivi mu America ku $2,000 eri ano nasasula miliyoni kumpi nga 65 okitegeera so nenkirooza neŋŋamba se ate Katonda yankwata na ssente ezo neŋŋamba kati singa mbadde sizirina mama wange yalwala ne mutwale mulago nensasula miliyoni 19 nemmala baganda bange muto wange nattibwa n'afa ne tugoba investigation ne tuchallenginga nga talina kubo gyeraga radio n'afa same thing happened kyali tricky kati agamba nti n'effujjo eririmba yimbi ennaku zino byebimu ebimuwaliriza okulaga eno agamba nti bingi nnyo bagezezzaako entalo ezirimba yimbi ate n'ekya copyright wulira gwe nadde ndi awo ndaba abantu abamu mu ntalo ziri violent omwana omu afudde era another youth and nobody seems to really care ntunulira baganda bange awo benkugambye abaafa Ugandan music industry teri structured kubeera nti omuyimbi asasulwa ng'omukozi olwokuba nti teri structured babaana baabo naddala kankwaba AK47 singa maybe sinze singa tebasoma okitegeera abaana bamozeredi abamu tebakyasobola kusoma olw'ensonga bataata baabwe tebasobola nafuna ssente mu music gwebakolerera ate ng'ebitongole ebibba ssente ze bizitwala ne gavumenti ebimanyi n'ebireka by'operating for example tulwaniridde copyright tetuyinza kera nkya tugamba ate copyright tugirinde nga akalulu kawedde this is an immediate effect. Vice President wa Kenzo ategeeza copyright abagirinda akalulu kamala okuggwa Pallaso akyatugamba guno omulimu gw'ebyokuyimba gusobola okuweerera abaana mu masomero guli taxable twagala tubeere nga tuli structure twagala tulabe ku bintu nga bikola tegwetaaga kubanga wasoma tegwetaaga kubanga oli musiraamu oba mukatoliki guwa most of the youth bojjako construction gwe gumu ku mirimu egusinga okuba ba youth emirimu so bbanga lyetumala nga tusindika abantu e Dubai watereze structures eziri wano enguudo zaffe mbi ogula emmotoka n'ogigula omusolo gw'osasula ku mmotoka ze ssente zennyini z'ogiguze kale ayogeddeko ne ku bayimbi banne ababadde mu kulonkinga album ku lunaku olwa Sunday ne ba kamiliyoni baani bonna aboogerako ki ulira eryo ddembe lyabwe nga nange bwe nina eryange
oshegera nzine mu family mwenva muganda wange Chameleon muwagizi wachi wa NRM neryo dembe lyengachi katonda yampa amaaso gange nange nengeri genda ebintu byange ngachi ngo omuntu nze natunudde for example mbadde nziza abaana ku masomero sibazayo okuba nina obusobozi nembaze olw'ensonga olaba tebakoma kujja ate tosobola bagaana notunula eggwanga gye liraga nga even education efuuse privilege ekintu kye tuyinza little children are the world's biggest natural resource kati how comes resources ezo tuziremeddwa okuzitereeza lwaki ebitongole bino ebibba abantu weebiri nga biri monitored nga mubirekawo intentional